ng'ekindese wano nnoonya omwami wange Ayingira yasimbula e Uganda ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omwenda. Yagendera mu Elfasani Saudi Arabia mu kibuga bakiyita Riyadh, kampuni bagiyita Samasco n'emugaba mu Jahezi naye nga mu kuvaana yaviiramu mu Elfasani. Naye Elfasani tennyambye, sirina buyambi bwenfunye. Simanyi oba omusajja gy'ali mulamu oba yafa. Kyenjagala kumanya waba gy'ali twogereko naye. Oba taliiyo nakyo tukimanye. Omwami wange Ayingira yenna abamumanyi abamulaba kyobula mpitidde ku mukutu guno nga mmunoonya. Kampuni tennyambye. Kampuni esangibwa Bugoloobi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano amanya ba Shifah the Hustler nga bulijjo. Ompya ne kusaba subscribing okonene kadde mukwano omukadde ekyokola ky'amaanyi ensi emanyo nakola leero. Mukyalo oyo muwulidde mumulabye anoonya omwami we myezi gigenderedde myezi gitambudde ne buli alaba vidiyo no mukwano kusaba ogisharinge tusobole okuba nga bambi mukyala tufuna omwami w'oyo. Ekirala mu mikwano gyange naddala abali e Uganda ennaku zino abaana kituufu batambula wadde nga amawulire agaliwo wegali nti Uganda bagibaaninze okujja e Saudi Arabia naye amawulire si matuufu, mawulire tegannakakasibwa mikwano. Tuleme kujjanga bintu ku Google, ebintu ebyayita eby'emyaka emikadde, mawulire gano ga 2016. Temweraliikiriza bantu. Abaana batambulira ddala. Naye mukwano gwange gwava e Uganda oba omuzadde w'omwana ono oba muganda woba ani yenna. Omwana ayinza okutuuka eno n'omala ebbanga nga tomuwuliza. Almost liyinza okubeera nga lya mwezi gumu. Weguwera omwezi ogumu osobola omunoonyaako. Enkola eriwo nti kati abaana bwe batuuka eno oba mulenzi oba wa buwala babatwala mu karantini babeera ku accommodation. Oluusi abamu babaggyako amasimu, oluusi abamu bagabalekera naye nga tebalina neeti. Omwana wo oba muganda wo oba ni yenna bw'atuuka eno n'omutwala ku accommodation babeera balina okusooka ne bafuna vaccine ya COVID. Obuyiso obwo bubeera obuyiso bubiri. Basooka ne babakuba akayiso akasooka ne balindako 2 weeks. 2 weeks weziggwako bamuzaayo nafuna akayiso ak'okubiri. Buli mwana kati agenda ku mulimu gwe oba agende wa employer we ng'amaze okugemebwa. So mikwano gyange abali e Uganda abatawuliza baana bammwe temusooka kuggwamu maanyi, temusooka kukaaba. Sooka ogumiikiriza omwana aweza omwezi gumu. Mwezi ogumu oguyitawo awutandika okuba nga omunoonyaako. Ate n'ekirala mikwano gyange bakola naddala vidiyo z'aba Kadama. Balina platforms ennene ezisinga eyange mikwano. Twekubira omulanga eri companies ze Uganda oba tukubira omulanga eri companies ze Uganda. Mu butuufu mwaboogera n'abaami beeno ab'oku office oba bakyala bayo naye ng'okusinga manyi baami babeera ku ma offices. Mutuyambe mubagambe bateerewo abaana wifi ez'obwereere abantu baabwe basobole okubeera nga babawulizaako nga baakajja. Etteeka lino lyalingawo emabegako ng'omwana watuuka ku office alina okufuna layini ng'eriko data naye kati kyaggwaawo. Omwana atuuka agenda bugenzi wa employer oluusi bamuganye n'essimu. So companies zaffe ez'e Uganda mugambe bano abantu bazzeewo enkola eyaliwo emabega oba okuteeka wifi ku accommodations. Omwana ne waba amazeewo omwezi naye nga ayogera n'abantu be kuba companies ezimu nkimanyi muleeta abaana naye nga bavudde Uganda nga tebalina ba employers nga ba employers bagenda kubafunira eno. Ate naye enkola tubadde tusaba mikwano mugijjewo. Omwana watuuka eno ng'abadde talina experience okuva ku office kisobola okumutwalira ebbanga. Olw'ensonga nti buli muwala bw'ajja
agamba njagala Kadama yali akozeeko. Bano bannaffe abapya kibawa bambi ekigezo ekizibu okulaba nga buli employer ajja tamutwala anonya ayina experience. Mikwano gyange companies tuterezeemu abaana tulemenga kubasindika busindisi ku ma office naye bave Uganda nga basayininze contract nga balina ba employers era ng'olutuuka ku office oba ku kisaawe employer we nga mupikinga nga mutwala. Tubeegayiridde nnyo bambi, tubeegayiridde. Nsaba eddoboozi lyange mulisaasaanye ensonga eno etuuke kube kikwatako. Abalina platforms ennene ezisinga neyange ensonga eno mwongere nammwe okugikkaatiriza tulabike ng'ensonga eyo nayo egonjoolwa. Mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.